nze nakomangawo wano nga neesiba nnyo mu bantu abawansi ku saiti yange nga mbeerako naye mistake gye nalaba abantu abaavanga ebweru bwe baatuukanga wano baatuukiranga gaba kulya byennyanja ab'omwanjenwa nga bagenda wa mwanjenwa eno akasana gye kaatwokera gye tujja amawulire amatuufu bwabeera bateeseko galubindi nnene na butopi oba na bino bya waggulu tebaagala kumanya ensi etambula etya tosobola kubakoleramu omuntu wa wano olina okuddayo ku nnomo ng'olina okwogera olulimi oluli nnomo olina okudda ku ground ate wano e Uganda bw'oba onaddawo ng'ogenda kukolawo ssente tobaako gwe weesiga noonya okumanya noonya obuyambi naye nga buli omu mumanye nti si wuwo mukulu batte Uganda ku kya ssente tebakulimba wano e Uganda tewaliwo muntu bw'ojja ng'ogenda ku transactinga bwe nkuwa looya wange nkubulya yankoledde ebirungi yakoze kino yakoze kire bwe mmala okumuwa ssente nti ayagala obukadde 5 bw'aba ku keesi yange bw'agirepresentingamu emirundi 2 ng'otandika mumufuukira kizibu yazirya dda akusaba facilitation munnange mpayo wa facilitation ng'otandika kuba nga amusumbuwa wano e Uganda abantu tebarespectinga ssente enkadde byayita era buli kaseera abaako w'omugambidde abaako kooti gy'aba agenda okubeeramu bw'ozimuwa olwo aba agenda kubeerawo kati olwo gwe oluleese olweri walaba balisita walaba solisita n'akugamba nti njagala pawundi 2,000 n'ozimuwa zonna omulundi gumu n'arunninga keesi y'okumala mwaka ng'abeerawo promptly olowooza kyekiri ne Uganda birala erisomayo ebyayo naye omanyi wano obiganda wazo otya n'ebyoku ground wano olina obikola ki olina okulaba engeri by'applyingamu ekibazizze wano kudda ng'oyogera luzungu ogenda bitegeeza omuntu nga takyabitegeera wano by'oyogera nga ate bakupiikingirawo waliwo omusama yatuuse yazze nga bakutandika anti olw'okuba kiri nti omuntu eyavudde ebweru kyangu nnyo okumulaba nti oyo eyazze enneeyisa embeera kati kyova olaba kirungi nnyo omuntu n'okoonayo ebigere ebi bibiri omuntu atambuddeko Mukama Katonda bw'akusaasira n'ogenda n'ofuna 50 mentality n'osigaza 50 mentality y'omuddugavu ogenda kuba wanjawulo nnyo osobola obbira balancing anti kyenkugambye bwe buzibu obukirimu kubanga abamu kasitaaduka wali entebe ebyeno bisigaleera bwesigaleera kati ekizibu tetwerabira n'amaalo gatukola bubi mukulu batte nze ntambudde obudde bwonna olina kunsanga wendi nga the necessities to speak English lw'omanya nti Haji Bakaluba ayogera oluzungu naye ate bwemba nga wendi communication yawe esobola okuyitamu n'etambula n'engenda tonzija ku luganda lwange era mmala ku reasoninga nnyo omuntu n'agaana naye omusajja endowooza ye si yaffe nnyo era kyova olaba bali bannaffe be nakugambye bankuba awo n'olyoka omanya nti nno bino bibaddewo biti ngezaako nnyo to balance to be 50-50 kati bw'ogenda ebweru bw'otafuna lugezigezi lwa luzungu oba weesiimye naye n'okoppayo okwo ku civility n'okoppayo ku mpisa yaazo n'ojja wano n'oleeta n'obalansinga gwe okimanyi nti n'osanga omuntu nga yasoma ebya bulijjo n'omusanga nga yasoma eddiini n'aba nga abirina byonna oba okubya jackpot nga byonna abigatta yasoma ebya bulijjo n'eddiini oba okubya jackpot naye sanga omuntu nga yasoma ddiini yokka obanga yasoma nnyo biri ng'ekimu kizinga kinne waakyo ekimu kizinga kinnaakyo kati oli yasoma biri byonna ayinza okuba nga alina ebintu ebyekivve byatatya kukola naye nga singa abaddemuuko ku ddiini yalibadde atya okubikola nabwekito bw'osanga omuntu ali over religious omala kwogera naye kintu kitono n'omulaba engeri gy'avaako gy'akola kiki kino kati ekintu kyonna kiba kirungi naye ate wekisukkirira laga nti eddiini yamwonoona ebitabo byamwonoona you lose objectivity kyovola buli bagamba ebitabo byamwonoona buli kimu kyonna okay kakati mubadde mugenda kuzimba all right okay just a moment
Yes, kati how many tons of sand? Mbadde njagala mmala okumakinga register wano bulungi to balance the sheets mbenga musobola okubita, you know, I'm making my file. Nagira bwati n'omuka tugenda kuzimba obusenge busatu. Olwo singa obadde ogenda kuzimba kalina twalibadde kuki? Onzukizayo twagenda awo omusajja tumubuuza biki bikinaga. Sombe kitabo kyange. Nasooka ddamu n'alivising. Naye amugenda kukola interview nasooka alivising. Kati oyo ogenda omusanga nga ye yayinoone ko mugamba kakati ekyo kikyenyo n'agenda agamba bakola kye tugamba what needs not to be done at all. N'akola nonsense oyo gye nakugamba nti ne mu government bye bibasumbu. Procurement n'amala ate gundi n'alina okusayiningako gundi n'agira bode kati bw'otuuka mu basajja nga ffe abali hands on sisobola kukolagana n'oyo ate nize sente zange ate maliza omulimu ogukola nti lindako financial year ate linda ezo zonna system ziriwo kutema kyova olaba n'abaakulembera eddanga tebaasoma baakolanga ebintu nga bitambulirawo kuba balina bye babypassinga system nnungi nnyo okuba nga zicross checking abantu be bakola zibatereze naye ate okuziteekamu abantu nga bafu system zifa waliwo ekiba nga tekyetaagisa nze ndi musajja nze ndi wano musajja muzimbi nga wanteesawo n'oŋŋamba nti tandika kino ne bw'oteekawo bayinginiya wali bameka bazimba ebizimbe aba yakamala kimu nga nze naakamala bina kale balamusiza nnyo banyabale basebo mwebaza gyonna gye mutuusaako engalo mwebale nnyo mwebalire ddala. It's a Saturday again tubeerawo lwakuba nti ebintu olwaliro bikyuseemu naye era tulina okukkiriza enkyukakyuka y'ensi. Twayingidde dda tuli mu auditorium munda wano nno wetugenda okutandika okwogerera ensonga bwe binaagana nga tuddayo gye twanobye emikisa mingi nti tujja kuddayo okusinziira ku byolaba tutuuse okuddayo naye nga we wano wennyini tubajjukiza era tubategeeza nti nga 14 tugenda kuba ne klasi yaffe egenda okusookera ddala 14 Desemba gwe tugamba enteekateeka zikoleddwako era enamba y'essimu weeri okusobola okumanya biki ebisingawo. Abantu twagala babale tetwagala bangi. Teri Christmas packages. Christmas package ya bwongo. Waaye ng'oyogera bingi. Sebo. Bajja wa mugagga. Lyaga kasuke nyingire wa haji mutunulize erisa eryekisa erikaka mwansaasire. Tejja kubaawo wano. Ebintu byano byakyuse. Tugenda kukakkanya bwongo na kutereeza bwongo. Ogenda omanye nti kati ngenze ntandika na kino. Ezo okoze mmeka nnaku z'omwezi 14. 14. Lwa mukaaga. 14. Nga sente temunnazirya. Lugenda kuba lwa mukaaga. Lwa mukaaga. Nedda sebo lugenda kuba lwa Sande. Lwa Sande? Kaakati awo gwa misinze muzina kuba 13. 13. Longoosa nga bukyali. Nga 13. 13 Desemba ntenvu. 13 omwezi ogujja. Bwe tugenda okubeerawo wano. Tusobole okuba nga ate tutandika Sunday beegiraagira. Abantu abeetaaga okuwumula mu Mande bakeera kuyiriba. Tujje nga 13 banyabo ne basebo ebintu bitandike haji. Obaagala ku Sunday. Ku Saturday. Ku Saturday. Nga 13. 13. Saturday. Kati awo nina okwesooka nange nina okuwubayo eri olubulu ekigere. Naye yo njagiranga ku budde bwayo. Ku budde bwayo nga ne katayimu nkalanze bulungi awo ekintu kino nga kitambula. Haji ogamba oti ebintu ebipyo biraba otya? N'ekibuuzo engeri gy'okimbuuza kati nkuddemu ki? Nti mbiraba bulungi oba bubi? Kati mbyeka. Oli wadde mbogamba nti sheekome wano. Oyagala mbyekanga ekingo tuddeyo mu kiyungu. Abadde ati. Oyagala ncekange nti nno naye nkitidde nnyo. Nti omwavu yazimbye ebbaati. Omukaga yazimbye ebbaati. Mwabadde musuubira kuzimba ki yassubi? Sabo sitidde. Totidde. Ekintu nkimanyidde. Gwe nawe nakipulaningira. Ninja ne ngenda e China. Nekomawo revenue n'empujja. Abakozi ne bankuba. Nakakati nkyaki. Paka kukituusa wano. Ndi mugumu nnyo. Paka kukituusa wano. Ndi mugumu nnyo naye tubeebaza nnyo mwenna abajja wano ng'ennaku z'omwezi 15. Mwezi guno ogwa November ekintu kyaffe ne tukitandika. Ekintu kyatandise mukulu batte. Twateekawo embeera.
Wano omanyi abantu babikola kamera zizze obuzindaalo buzze naye kyekiseera tuteekewo embeera nga bawulira nti gundi bamanya nti ensonga weeri tulina omutindo kaakati gwe twagala okugoba twongeremu okulwa kinedda tuve mu bwongo bwa street okimanyi nti nasooka okubba akalive nga nkakubira wali wakamu mu kisenge ate nno nga kagunde katega butezi bwendi nebanga nti waliwo karinga akakwata otaddeyo wansi ekikebe kya omo notuuzaako essimu notugayo n'akacupa k'amazzi waliwo nagikuba nenkuba amasanyaze ne gavaako nagimalira mu nzikiza nakwata bukwasi ka tooki nenkazza wano ati nze bwe mba mmaze okya mukasizzaako nenkateeka wano negikuba era noyiwa ekigambo abaagiraba oluvannyuma nga bagisaze mu tiktok ne bagamba Haji Museziyo njabadde akola kaki ng'ekintu kitwala kakati ne tuvaawo ku kakamera bwe nafuna ka ring light nedaba nga kya tabbu awo ne tugenda ne tutandika akazigo kafe ate akazigo kafe we twakaleeta katabbu naye ate okimanyi kakabe kazigo wano e Uganda tukyavuga nako kennyini omuntu okaseetinga okatuusa ku level awo okatuusaawo wakyali kakati babadde bakyalinda bakyagobaako neteekawo bino tubazamu twagala abantu babirabe nga abantu batula ne bagamba abo bali tuddawa babategeeza butegeeza bali nti wano Uganda wano naye si Kampala wano Wakiso bali Uganda kiri Uganda mama nyabo ate kati agenda e Bungereza yonna ebeera UK naye tugayageza yagenderana ate ne bw'obojja n'abaliyo ne bagamba enkya ngendako Kampala ne waba agenda Masaka Kampala so bwe tutandise banyabo ne bassebo show yaffe ey'olunaku olwaleero esookedde ddala mu kizimbe kino twagulawo bulungi nnyo auditorium yaffe naye kati eno ye show yaffe Saturday class esoose tugambye nti nga 13 lugenda kuba lunaku lwa 6 13 gwe 12 nkiddamu nkinyikiza tugenda kubeerawo namba y'essimu weeri tusobole okuba nga tukola enteekateeka ate tusimbule embalaasi Haji tuyingira buli wamanyi buli tuba nga tuyingira December tuba tuyingira okumalako omwaka waliwo ensonga wano waleero tutunuulire ku bantu baffe abasama neera nja bagamba nti nerero Isma Dubai wali mu kizimbe atuletedde ebirabo byaffe biri awo dani tobba ebintu byange ebirabo weebiri Isma wano obuwoowo bwonna obwettabbu alina kasabbuuni ako kandeetera nagaana okkanaaba buli lwendi ekyennyanja olinda kulya kali tekalemwa utabirenge oba bujjawa waliwo ne sabbuuni gwe nanaaba kalinga ebizigo kalinga kalotion wakanaaba kaako yakampa ayi kati yakakuwa kwe kusiwuka ine yakampa bubanga wakakalaba olowooza kazigo naye ine sika sabbuuni kano nga sabbuuni wakola oti ali tomuyita yugati wava walako omanyi tukwegendereza ogwo omutindo sinagutuukako so tugenda kubeerawo naye nga Isma tumwebaza nnyo ate atambudde naffe ddala n'abantu baffe mwenna omwaka ogwokubiri tugumalaako tumalako gwakubiri nga tukwajja ate tukyatambula ekintu tugenda tukiteeka ate n'enkula yakyo ndowooza era mukiraba enjawulo progress weeri progress nga bala ku machinery ali wabweru wano bajja tegeera nti ebintu biri stupid serious TV zijja kutandika otupanga katulabeko bannange twawulidde amaloboozi nga gatambula mutya nga bajja nga tubalaga nti magezi na bwongo naye nange nga 7 nzikirize ya real estate nja gikola naye at the moment soke tuyisewo eri yankomena nyanga 7 ngenda kugikola omwaka ogusigadde mbere just for just omanyi guno omwaka lives nali nazikendeezaako ebintu tubikola naffe olumu twewuliramu oluusi owulira ng'okooye ate tolina kukoowa kubanga mwe betugamba abawulira bawulira bw'ogamba abatawulira naye omanyi ekirimu emputtu nga bannayuganda si bonna abasinga anti ffe tukolera abasinga tukolerako abo abakkiriza abatono abalondeko aye n'ennaku zino kubanga bw'okolera abasinga oba otandise beesibako
ate mwabanvumya bono mu video bwe muli codinga muno mwe bajje ebintu ne batandika okubisalaasala ne batandika Ajibakalo ennaku zino sebo wabaddewo yabadde antuddemu eyatandise ndowooza nali nakalikodinga naawe ke nali ndaba Sheikh Obed Kamulege yanga agwa Bishop Mugundi twakanyumya ombadde sinabakulagako linki twakanyumya waliwo gayo baali sirio baaliwa yagenze n'akagira n'agera n'akakwata naye emitwe gyaffe bannayuganda waliwo ekikyamu either omuntu kati nze kale mu byemmanyi bwana batte omuntu bw'aba akwagala akwagala naye ate omuntu atakwagala aba takwagala ne bw'omwesibako oyinza okudawutinga omukwano naye todawutinganga omuntu atakwagala kubanga omukwano guyinza okulimba naye obukyawe obukyawe nina akabinja k'abantu akagezezaako nnyo okwekonvisinga nti Ajibakalo mubi nti ko newe kalikola ki kati ako kavidiyo kabaddeko nga bakateeseeko nga Sheikh Obed Kamulege yali ne ba Bishop balina we basisinkana ne beegwa aba Intelligence Council webale nnyo neŋŋamba omanyi kati mu nsi gye tulaze n'obugunjufu bwe tulina eyo state we tulina okubeera kasajja oba kavuddewa buno bwatika emimwa buno obumanyi obubuyala nga katandikanga kajiragira omanyawo nga banayagala okukangakanga bateekamu oluwarabu teekateeka okukakasa nti n'ensonga ate mu nsi nze kye nalabye the more I've searched for education tozannyiranga ku bantu bali brainwashed omuntu ali brainwashed ne bw'omugamba gwe kyolaba mu ddakiika emu biranga bwe tuddako wano ne tugamba bano bajjako abantu ssente bakola ki n'olaba oli omwavu mu bwavu bwe n'agenda n'azijjayo n'agenda n'azigabayo oli n'agula emmotoka n'azimba ennyumba oyo omuntu bw'ogezaako okumulabula ne bw'oba oyagala ne bw'okola otya tokola ye alina ky'aba alaba ng'akirabira ddala kyekyo era n'enkyaba alowooza agenda mu ggulu abantu bano bagenze ne bakwata vidiyo eyo naye ng'agamba bugambi Ajibakalo talina mandate kubanga ayogera ku bintu bino naye bonna bariplyinga nga tebawulidde na kyenjogera ye mandate ani agimuwa simanyi ndo anti munaawe agimma gwe ye n'agiwa ye anti abo balina red passport bayitawo butereevu ne Katonda ndoza mukulu toyetaaga visa awo no eggulu balikolerere nnyo ogitegeera kakati ng'omubuuza ddala Bakaluba ki kyeyayogedde wabula yabadde ayogera takugamba nti oba mukyuse swala mukole wabula yabadde ayogera nti abantu bwe bati bwe balina enneeyisa y'omuntu mu buntu bwo so si mu nzikirizayo kati ne bajja ne bwogana ate lwakuba bulaba ati toyogera Luwarabu anti bwawe webagejingira era mu ntegeera yaabwe tebamanyanga nti waliyo ne John nga musiraamu dibanji in fact ngojeeko mu Uganda amawanga agasigadde West Africa Europe John wano bw'osanga Hamza muli abamanyi nti alina kuba musiraamu kati olina mulimu entegeera y'abantu nga obutatambulako balina kye basomako naye nga balina certain degree of ignorance naye nabo nga tebakimanyi nti they are ignorant bayogedde akantu ako nenjukirira ddala nenkategeera bayogera nga balowooza bamanyi naye ate nga tebamanyi mu nsi basoma subject egi emu kwe basubjectingira obulamu bw'ensi yonna naye mukulu bato omuntu bw'otambulako olinamu obwongo bwo engeri gye bugenda nga bufubutuka kuba nze kaakati ondaba n'akagira muno otuyingidde muno ndowooza Isimono ye musiraamu alimu gwe toli musiraamu Dani si musiraamu Luisi si musiraamu ne boolaba bonna babadde babikola wano watyanga nalina obwongo nga bulaba ebintu nga bubiraba buli kimu kiri religious naalibadde nsobola okukolagana nammwe kaakati mbaawo ntya nga nvumirira enzikirizayo ng'ompulira ddala ndi derogatory nkifulumya nga n'obukambwe n'obukyayi bwonna obw'ekika kyonna n'oba nga oyagala okukolagana nange you see abantu baawule empisa ku bumanyi bw'eddiini abantu kye batamanyi nti omuntu ayinza okuba nga
amanye eddiini naye nga talina mpisa alonno lwaki eddiini ate nayo tosobola actually nakuba na mpisa ezo kuba ate oyinza okuba nga ogimanyi naye nga togitegeera kuba agitegeera automatically alina okuba nga alina empisa bonna tewaliwo bakingamba nti nabbi yavumako omuntu sina wekiri nibo balaba nabo bennyini babeeramu wano ate olw'ensonga nti bakitwala its their manipulation babikozesa baba tebaagala bantu balina bwongo buli open kubyogerako kuba bakwata ku ndiga zaabwe oba obuusa nze ekyanjagaza seeka muzaato oyo yali seeka naye ng'ate akola yali atwala abantu emakka yalina n'edduuka lye eryendabirwamu ngera bwakusanga ne bizinesi azikusomeramu kati mulimu wano omuntu gw'olina okusanga ennyonyi gwe tukuulira owoggana buli ddakiika okolawa otherwise oyinza okuba nga buli kyoyogera oyagala kwesibirako banaakuwa kati abantu tebaagala kubuusaamu bantu batono nze okusomesa empisa first of all ekizibu kyensanga wano ndowooza bw'oyogera nga tolina ssente isoke naye bw'oba olina ssente abantu beerabira nti olina endowoozayo buli kimu bakisubjectinga ku ssente bwe bityo bwe biri ne mu famire zaffe oli buli lwayogera bwati munnange ate nno yayogedde anti lwakuba alina ssente buli kimu akikola ki nti abagagga babagambako omugamba nawe lwaki tozimunatulinnya mu mitukufuko gaffe tetulina kubaako kye tuwogera tulina kubanga tusirika and that is the cause of succeeding mu society ng'ekyalimu okubonaabona you will never be part of them buli kaseera oli ajja kubaako akantu kakutunulya okikoze olw'okubanga naye gwe bw'oba olaba ng'olina amagezi agategeera njagala nkwoze ku bwongo mu ddakiika eno nga tokozesa bwongo buli objective buli subjective beera objective like gulawo obwongo lema kubwesigamya ku kintu kyekimu olabe nti kyensomesa abantu mu butuufu mbayigiriza buntu bulamu wabula sibayigiriza ddiini wabula obuntu bulamu kuba obuntu bulamu is a universal religion kabuntu okitegeera waliwo omuvubuka yakola video ng'evuma Mufti Menk Mufti Menk yagenda ndowooza oba yagenda Zanzibar waliwo we baamulaba nga ali ku bwato ng'avuga nga ali mu life ng'avuga ng'omuntu ne bakola video neevuma Mufti Menk nti odde otya mu kweyagala ng'abaana e Palestine bafa omwana eyamuvuma yafuna views abamugoberera bonna nga bavuma lwa bukambwe naye nga Mufti Menk alina charity gy'alimu ng'omuyima yaraizinga ssente ne zigenda ne zirabirira abaana b'e Palestine naye nga amuvuma talina wadde 10 kye yali akoze eki nga talina na visa kwegamba ye nga ali bubeezi ku kazindaala awoggana buwogganyi ekimujjidde mu bwongo kutuusa nsonga ye enchamu olaba nziru abantu banvuma nti lwaki okyovola bampita omukafiiri naye okutegeeragana is a universal religion abantu bagana buganyi kifuna waliwo eryato eryasituka ne ligenda okuyingira Palestine ffe tuli eno tuwogganira mu mizikiti ddayo otunuulye lisiti y'abantu abaali ku lyato eryo otunuulire eddiini ze basoma the majority tebaali basiraamu naye nga kozi yabwe basibye n'ebitambaala byabwe bulungi nnyo balumbye bagenda ku stoppinga Israeli kyekola ki era waliwo akaana akawala nkeerabidde erinnya lyako ke baavulunga ennyawo akaali mu limelight olw'ekintu ekyo bwonna obwana bukatuliki kakati nga nzira wano ku mukatuliki nga muvuma let us turn the other way around you see civility magezi ga obuntu bulamu magezi agatali ga bulijjo naye lwakubanga abantu abali radical tebasobola kitegeera obuntu bulamu kwegamba kwe kumanya nti nze batte nyambala jjiini naye wali atazambala webale nnyo nze batte ndi muganda naye waliwo omusoga batte kino naye waliyo n'ekirala kakati mu magezi g'abantu abatategeera obanga yite busiru tebasobola ekyo kukifuna waliwo wano omukyala bamuyita Sylvia
wa Silvia Auto Parts nchiwo mumanyi omukyalo oyo twali naye wano mukyalo oyo buli lwe tuba n'emikolo egy'ekisiraamu ajja ne yeebikkirira akakaaya n'atuyingiramu eddiini yajagala tagikyusangako ensonga lwaki yeesiba bwatyo arespectinga eddiini yaffe era ayagala nnyo abasiraamu bangi ku ffe tuli mikwano gye naye ekyo tekimufuula nti musiraamu nkulaga buntu bulamu omukyalo oyo yakulembera kampeyini wano neegulira seeka kitye emmotoka nga si musiraamu nakati si muki si musiraamu now let us take it the other way round singa omukyalo oyo yali musiraamu nga ye Hadija ne babanga waliwo ebitambiro by'emmisa gye biri n'agenda n'atuula n'agenda mpuliriza bulungi n'agenda n'akolawo GoFund n'atandika okusonda emmotoka ng'agisondera father kyekyalibadde mu Uganda aho yali badde alidde mu ddiini ndowooza kitegedde naye gwe tekikwewuunyisa tewaliwo mukatuliki n'ogu yali akoledde video yali akoledde Silvia video ng'amuvoola kuba nina n'akatambi kenalabye nga abesimbyewo mu byobufuzi basiraamu bagenze mu church ekereziya olina agamba okola otya gwe ogenda otya mu kereziya mbonoonya mukiso ogenda kufuna in fact nyizo okwawukanako ekyokgenda n'ogenda ku oltaali n'ofukamira n'okola ki but okutuula mu katebe n'obeera just civil kibanga batte oli mukwano gwange n'ofiirwa omwana wo nkwerekerako okugumya ne bwemba mu church maiti nga bagiyingiza nyinza okubeera waawo nentuula ne musaba ebyammwe it is civility nenkwerekerako nga munnangu gavumenti no haji yabaddewo n'ekyo tekinfuula wa ddiini yo nze nina mukwano gwange Sheikh Hamza bwe tuba nga tutambula wajja tusanze agenda tusabeko era n'akuteerako irimu yalwala buto bitegeera nga tusabe ne gwako dakiiko batano meka n'asaba n'agamba ayi Allah tuli wano kino na kino andiyugo kubanga gye musindika essaala waliwo oba oyogedde Luchina mukwano gwange bamuyita ekirabo Sam nga tutambula mu kaprimoke nga naye ebiseera nga tukyawuliriza kaseti nga bwagikyusa bwagizzaamu bwakola ki nga yaseka muzaata nga ye neseka muzaata tobaawula nakaakati musajja mu paatiri mulungi naye ng'ebigambo by'omusajja oli byali bimukola ki nga bimukolera bimuwoza emmeeme kakati ngenda nentunuulira abantu nga boogera ebintu nenga mulimu gwogera mu butamanya bwabwe beekwata ekibinja baba balowooleza ddala nti bakitegeera singa oddayo n'otunuulira apartheid we yali kano kakugambye emirundi mingi omuzungu nga takkirizibwa omuddugavu tayingira mu toilet ya muzungu amasomero nga bagaawula amakubo ag'abaddugavu n'ag'abazungu abaakikola mu biseera ebyo baali batuufu there was nothing wrong with it ng'era bw'okigira oviolatinze amateeka naye kaakati abaana baabwe abazzeewo olwaleero buli lwe batunula ne batula ne bagana naye bajjajjaffe baaliko kikyamu kati abantu bw'obubanga obudde bw'okutegeera tebunnaba kubasemberera obasonyiwa ate era n'abantu abakola mental revolution tebategeerwa mu budde bwabwe oli nakikugamba nze nkubuulidde ntambudde mbaddeko wendinga am the minority manyi kyekitegeeza omuntu okusegregatinga olwa kalayo olw'eddiini yo sisobola kukikkiriza n'olunaku n'olumu sisina kubanga ndi wandowooza y'okukwatagana naawe tebakikulimba ekyo mbinyumiza wano buli lwennyumya ku Abangereza engeri gye bakwata because they are very civil engeri gye bakwataganyemu ebintu byabwe nendaba bannayuganda wano bwe bakwataganya ebintu byabwe I just love nkubuulira mukulu batte senga ejjana yali ekuumibwa basiraamu b'e Uganda buli omu yaligenze mu muliro singa ejjana yali ekuumibwa basiraamu b'e Uganda buli omu yaligenze mu muliro akatinko okuvoola okuvuma ebiri wano
bw'ogenda n'olaba abasiraamu abalala engeri gye beeyisaamu you will be amazed. Era oyinza n'okwebuuza nti naye bano bye basoma babijjawa. Genda babadde Saudi obagambe mutukwatire ku mbaga zammwe vidiyo ziba zifaanana zitya bakuleetere eri ekinyusi gye kiva ojja kukyewuunya. Naye wano balina engeri gye bakwata ne batafeninga buli kimu kyonna n'ogamba in fact olina kutunulya butunulizi bantu babikola n'omanya enneeyisa yaabwe n'ogamba I don't blame them. Balina kye batannaba kulabako nga bba abantu. Bw'obeera mu nsi olaba mubwagala mubuutikire wantu nga you are not the majority. What if you had the majority mwali badde muyisa mutya abatono? Mwali badde the degree of intolerance mwali badde muyisa mutya abala. Ate okumanya ignorance bweyimirira kulowooza nti gwe batte bojjanga oliseeka nesikwatagana naawe abantu baba balowooza nti siri musiraamu. Nze nina obutegeevu obwawula omuntu ku ddiini. Islam is an ideology and I have the right to subscribe to it. Si muntu yenna era nsobola nokeera ku makya nenkuvulunga kuba oli muntu naawe olina ebyonoono byo. Osobola okwewola n'otasasula na kusasula ate nga nze ngenda kusasula. Kakati gwe ebyawano bw'ogaana ng'osanze baseeka weeyo mityana biki n'otakwatagana naye nga batandika okutte ku basika bannabbi. Like there's something you don't understand. Enzikiriza yange teri subjected to you ate teri wakati wa muntu. Eri wakati wange na Katonda wo. Gye bibeera biggwera abantu bonna abali yalina ekigambo ekisembayo abali manipulated bw'obasanga ne mu bufumbo bwabwe tawuliriza bbaawe kimu bibiri nagenze wa bishop kimu bibiri nagenze wa pastor kimu bibiri nagenze wa seeka biki abantu basigala bantu. Tegeera gwe kyolina kukkiririzaamu weesibe kwekyo. Nze kalika civility kenkugambye akali mu basajja bali abaatusookayo wano bw'otunuulira I think it was Church of England wano abantu bawano gye basubscribingako. Naffe tulina ebyaffe abantu bakuba tebamanyi history busiraamu we bwajja ngeri gye bwayingira ddayo olabe we batuukira Zanzibar ebintu byabyo biba bifaanana bitya and how they are operating right now. Bwe mba nva e Bulaaya nga nzija wano wentuuka e Heathrow wentuuka e Gatwick mu kisaawe mu bunene bwakyo batuteekeramu omuzikiti. Mwekiri olina okusaala naye ate be bantu be bamu be bakujjukiza ng'ofulumye ne bakugamba here we are no Islam is not the majority. So bwe muba mukeera ku makya kano nakasomesaako era ne banvuma. Abangereza bakiteekawo nti the neighbors were complaining nti mukeera ne muwuggana. Eddoboozi bwe bakikozesa so tukimanyi nti nokubeera kwa zeena and so the complaints bwe zijja eri kanso zaayo zituula ne bagamba ki ekibaddewo kati ne bayita bagamba abasiraamu they are the ones polluting the noise. Kakati kanso bwe zaatuula nkulaga civility ne babuuza why do you do that lwaki do you make that sound kumacha ne bagamba nti eddiini yaffe bwetito bwe tukoowola abantu okujja okukola ki okusinza omutonzi ne bagamba nti mwakiva ne babazzayo mu byafaayo ne baga okay now we don't take things literally. Tetutwala bintu nga bwe baabikola wabula tukubuuza nsonga lwaki kyakolebwa. Kakati omuntu wa wano ye tatuulangako n'alowooza era banaatera okuddayo basule mu mpuku lwakubanga waliwo eyakikola. Naye aboolwaleero babuuza lwaki kyakolebwanga ne bagamba okay we get your point. So muba mukola sound bawulire bajje bakole ki bajje batwegatteko ne bagenda ne badevelopinga app bagiyita Muslim app ne bagiteekamu bw'ogiteeka mu ssimu eyaziina ku makya neyaziina amalya g'ekyemisana neyaziina olweggulo neyaziina akawungeezi deni n'ekiro esswala zonna 5 mu budde bwonna ku ssimu yo weebale nnyo nga kakubira wano n'okawulira n'omanya nti kati bakubudde bwakusaala weebale nnyo
n'ogenda mu muzikiti kati bwe mutuuka nga muyingidde munda then you perform a ritual kubanga kalombolombo nga then mukyogera nga musigadde nga sound ng'eri mummwe nga temutaddeyo muzindaalo kyaluwajjala biki naye n'owekyaluwajjala aba yakafunye ku ssimu ye n'amanya kuba kalubamolo otukuŋŋaanira kati nga bakikola nga baga tetwagala kubanyigiriza ate nammwe tetwagala munyigiriza abalala kakati si byakugamba temujja kikola now that is civility kati omuntu omulala asobola okujja n'agamba lwaki mwagala kutandika kutumaliriza mwagala kujja kutujjawo si kyenkugambye nkugambye tusobola tutya okuba nga ffenna tuli wamu sayidi zonna ne ziba nsanyufu n'osinza katonda weebale kaakati ekyo bwe kyabaawo abantu abamu gwe bw'oba okyanyiize nti yatuyingiriza mu kino ng'ate agenda ku kisaawe wooyita ng'akuzimbirawo omuzikiti nti obudde nebuba muddwaliro amalwaliro gonna Queen Elizabeth Lewisham Hospital biki bonna we twatuukangawo nga rooms weebuli olina okusinza katondawo era we mulingirawo ne mwaziina kati okubanga abantu bano tebalabanga nsi bwetambula nakugamba kibi nnyo okukulira ku kyalo n'ovubukira ku kyalo n'omera ekirevu ku kyalo n'ogwa ekiwalata ku kyalo n'ofuna envi ku kyalo n'ofiira ku kyalo amagezi go gasigala ga ku kyalo tolina bintu birala byolabyeko totuukanga mu mbeera ng'omuntu alina amaanyi agakuyisa obubi n'akuyisa obulungi ekyo bw'oli kiraba ojja kusiima era bwe buzibu bwe balina nti bakeera ku makya wano bonna n'obawulya nga bawogana nga bagamba bannange ffe tuli wano batwawula mu mawanga waliwo amawanga kaakati Kabira gy'otuukako nga buli police station osi gundi okay n'omugamba kaakati how do you feel about that okiwulira otya kikusanyusa ate kinsanyusa lwaki tebakibalansinga ng'omubuuza kiki nti batwawudde batusosodde kati gwe kikufuula ki mu kusosola naawe kyovumirira olina karensi mwokikolera nti kibeera bubeezi gy'oli kugamba nti era ffe kyova olaba kampani ng'ezange gende wa Mirage ogenda okusanga bonna bamaneja baki John n'omala n'oteekawo wo wemba ngukuwa omulimu sisobola kukkiriza ku kyokkiririzaamu ntunuulira busobozi bwo bwemba nga mpulira nti nkwagala ku lwakiri ekitugatta nga ntandika okutraininga such that you become competent nkutuuseeyo nkuwe positioning ng'ogigwanidde yes kati kyova olaba era kibeeramu n'owulira nti nno kaakati baatandise kugaba bifo olina atandika okugamba nti naye ffe nga tetuliimu ebifo byaffe nga tebaatuwadde what are you looking for are you looking for performance or you are promoting religion or culture or tribes era byebyo ebimu ku bigaana omufirika okutambula nti nno segments separations ze balina nnyingi oli bw'atakusosola lwa ddiini akusosola lwa kabira bw'atakusosola lwa kabira abeerawo wakiri n'agamba ono si wa kika kyange abaako akalu konna keyeekwasa kakyova otuuka mu America nga bonna bakugamba we Americans temalimu wa lugave temuli wa fumbe temuli wa ki temuli muntu ono mu westerner ono mu northerner omoteji kati ebyo ezo zonna elements zisumbwa paka wano mu Africa kakati kwata agamaki amawanga gagattemu n'eddiini gujabagire mulimu omuntu gw'olina okunnyonnyolera ekintu mu ddakiika egi kyonnyonnyolera eddakiika namba n'akulaga nti ne wiiki tajja kitegeera ne bw'onaakola otya kati nga beebuuza nti kikibadde ki brainwash eri mu bantu ate oli tasobola kukimanya nze mmanyira nti omuntu agenda okunnongoosa omutima nze nina sezaala wange yabadde eyo mugundi mu London musajja kansa amulumi era bamukomeza wano twamukomezaawo last week nga bamuwadde weeks okufa naye ku listi y'abantu bonna abamujjanjaba ebbanga lye bamujjanjabye musajja musiraamu
Swigide ekigundi kyonna kigize zakazi abadde azikola tekuliiko musiraamu n'ogwo tekuli amuza ba William bonna ba William kati nze ng'ontuuza otya otandika okumbulira ebintu eby'ekijinga nti singa yalinda bashakira lwaki yalinda bashakira tebannatuuka mundeke temunkwatako nze ndi bulungi nze zinda Adija wange ng'owuliriza ebyo ng'obulamu bugenda ddala nga kitaawo yakeera n'akusomesa mukulu batte n'otuulaawo omusajja n'ayimirira ku katuuti n'akugamba nti Christmas bw'ebanga etuuse olina omulaba nga azze okugula wrapping paper no suspecting nti agenda gisibisa birabo bya Christmas togimuguza n'otuulaawo n'owuliriza embwa eyo like what levels of ignorance is that lwaki osiga obukyayi okutuuka ku ekyo lwaki n'emidaala egy'ennyama temwagigaddewo olw'okuba bagenda gibagulako nga Christmas egenda kutuuka oli n'akugamba nti nno kitaawo bw'afa nga tabadde wa ddiini yo sala enkoko nange nensigala mu audience nga nkyawuliriza ebyo weekulisa ekinene kyawanga nga ntuula nga mpuliriza ebyo ng'ate omwezi oguddako wano tugenda kulanga nti nno tugenda Makka kaakati bwe tugenda wano mugende ku internal affairs William yagenda okukola passport yange bwe nsituka wano tuddeyo let us be realistic bw'otuuka ku kisaawe Sara Jenny Joseph be bali yakucheckinga in wali ku immigration okuyisawo wonna mu security wajjudde ba Joseph wajjudde ba Peter awotogaana notuuka mu nnyonyo ladies and gentlemen welcome aboard it's William nagenda nayo ebyo byote mubiwulira naye ng'abalaba mwenna mwambadde mugenda wa mugenda Makka awo ulizantu amuza tayaliyo wano lwaki temugana ne mugamba tetujja kugenda fe twekolemu wano omulimu batuleetere bagundi lwaki watugula ennyonyi yaffe batugula ennyonyi and the funny thing is bwe baba bakutunuulira omuntu nga nze gwoba omulalu to them they have everything all worked out era buli kimu kyonna bakutunuulira oli mbuzi oli mubuze totegeera mwana wattu waliwo abatuula ne babawuliriza n'engalo ne bakuba era oli ajjabuzi n'agamba eki kisajja ekyo nze baba mpita Harun waliwo ku mulembe omugagga eyali Haruna eyajeema kati bakutwalira mu ttuluba eyo tolina kyosobola kukola bwongo bwa muntu bumaze kuvaako njegere nze nina mukwano onina omwana yannyumiza kamuyita mukwano gwange omukuba n'abangoberera nanga nti bannayuganda ebintu bye bapracticinga birala nnyo they are engulfed in ignorance but they don't know yali akola Saudi nga be bana abalongoosa mu mizikiti naye nga babeeramu omwo bayingira ne butopi bwabwe ne babeerawo ne bakola bye bakoze era bwagenda bati nti oba bayazi n'agira bwati n'akwata topi ye n'agikyusa n'asaala wano yajja ku Lwokutaano bino ebyavuko bimanyi ebyokuzungazunga Jume mukutte ng'agenda ku muzikiti ng'ayingira ne topi ng'etunudde mu maaso topi ng'omuntu bw'onaayambala topi ayise olugayo mu ddiini okitegeera jako topi kati ng'omubuuza when did this become part of the package like your personal opinions which esala zagaladde okutwala ng'oyambadde topi oba ekigambo ky'ombuulira ekyeddiini kina ku topi kwe kikola ne kiddayo tojja biwulira omuntu abantu senga basobola okugula obwongo bwabwe ne cross checking what they have been told they will see the lies ezibabuuliddwa only that nti balowooza nti no we bakwata to say no to search nga abawulira nti no balina kye bajeemedde babulya nga abalina kye bajeemedde but that is ignorance is ignorance naye abantu tebakitegeera kyova olaba abamu babeerawo ne batandika okutulowoozesa nga ffe abantu abatategeera kubanga gwalina chance okubeera ku kazindaala abasinga bajajingira ku ggwe naye nga si bwe tuli nti ddala senga osanga principles zaffe ku muntu ategeera obulungi
nga ali square bulungi buli omu yalikedde bukeezi kuba bagenda olambule abalwadde genda owe abatalina ogenda okwekanga nga byonna bya buntu bulamu bisika busisi bantu. Okay, kale banyabo ne basebo botambula banyabo ne basebo bwetutyo ajibakaluba setirira akobuntu bulamu kano tukasookamu kano abuntu bulamu mazima ojja kuddeeyo ng'olina okukyuka ensi etambule wakati bw'onodda ku ekyo kati bakaluba otandika okugamba nti anze John bwampa omulimu sikola ofa obwavu oli mu nsi ki nti anze ebyo ebintu abantu abategeevu bakyabikola obuduuka bwe twewolako bwaba mama fulo mugamba oyo mama fulo tajja kumpola watanga agaye sijja kuwola lwakubanga oli bwoti ofaananako oli eriwe nali eri ku Mityana Road gye twagenda okukola ne musaba ebikola banaye abimpa kyava nyumiza naye tukolagane wano tewaliwo mutawana n'omusajja gundi yajja wano era bwatoyanole ne mwana watu twakolagana teyanziba ate nga yali musajja musiraamu omukazi yakyoka neŋŋamba obatandabye kirevu yasashoniye yewunya nnyo omusiraamu nga naye nze gwe yali akigamba amuyimiridde mu maaso nga ndi musiraamu saakinyegako emuga eyakimukola yamukola kinene yakola kinene okitegedde yakyewunya nnyo nti no teyakola ki omusiraamu saamutegula kumugaa nti maama wange nga nange kubanga twali tuzza kusaba tumuzeewooko ebintu byaffe nga tugenda kutandika site oluvannyuma ndowooza awuliranga naye alabika tekimanya nakimanya kyeyayogera nga kyogera bwogezi naye nga mu mutima gwe ng'akimanyi nti abo wobakwasa ekintu bakola ki bayitawo nakyo naye ate eba ndowooza ya muntu ate anti omulya mamba abeera navumaganya ekika nze wallahi nkulayidde waliwo we nagendako nalingula ttaka nabusugoyo omukyala yali musumaali nga musiraamu najja bwati yasooka n'atwetolooza naye yaga nti yali agibakaluba naga kale jangu tugule kino kikubuulya sijja kyogera nnyo kamera eyinza obbisalamu ne batandika okunoonya bye bankubira yagamba nti ze wempulya nti yazze ng'akasawo kange wallah naye ng'akiŋŋamba we twa having a conversation nangamba genda mu kibuga otunulya abavubuka bonna abalimu abanyirira obabuuze mukola ki buli gwolaba nga alimu okutegula ogenda abeera oyo wallahi yabuuza abeera wa muno wakati oyo naye ng'agirinako opinion kati nze nkubuulira mukulu batte njagala nnyo eddiini yange naye njagala nnyo okwawula abantu ku ddiini eddiini busiraamu yatuukirira kutegeera kwange wabula abagipracticinga si batuukirivu buli muntu yenna asobola okukola kyakukoze nali nzimbako ennyumba waliwo omwami bamuyita Diriisa ekyo kyavunga kikoma eno omulimu nagumuwa lwa nsonga eyo Idris muntu wange mugamba tukwatagane akati ne musasulako ndowooza gyali emitwalo nga nkaaga yali ankolera geeti yakamu 3 myaka gyadda ndi okumukubira natuuka nakudda London waayi ekintu kyange nga ŋŋamba byuma byevedde yatugambanga ndi nakasero bali bakuuma muzikiti omuzikiti ogwo waliwo omugagge ogwa William gwali nakasero waliwo omugagge oba yali ayagala okugugula yaguguze nga ayagala kuzimbako mbu oba waggulu ababa we wansi something like that akavuyo kaaliwo sikijjukira bulungi nnyo nga buli omukubye tuli ena basajja baagala kubba emiro nentuuka naye muga kale mukuume akuuma bintu byaffe munnange wenamaliza nga ŋŋamba ekintu kinaatera okuggwa tugenda kufuuyira kati mpa enkaaga eri asigaddeyo yali kimana kisaasi ajja ati ono wano yali akyabeera waabwe awo kisaasi n'alinya boda n'agera n'alikima wallahi teyagireeta naye mu nsi bwe tuzunziza yaguliramu bakuuma muzikiti byakulira lumu namusisinkana twali tutambula nemusisinkana nemugamba owaki ekyabaawo
Nangamba munnange obuuzaako gundi alina muganda wange gwe yaŋŋamba muyitaaji kinene yali mukwano gwe omubuuzaako teyakubulira ebyantuukako nagwe ebizibu bwe nti ne bankwata ne bansiba biki omuntu bw'akugamba nti abadde mu kkomera n'amansonyinsonyi ate omulabi n'omulaba ssente tazirina nakiwewula buwewuzi mmuleke kati mbuuza inakiŋŋamba nenzirayo ne muganda wange oli naye kimubuuza naŋŋamba ayagala kawala ali mu ssomero ebyase ebiddako n'agenda ku university naye nga wamusanze obusazi bwati face value mulimu ebintu nze byotasobola kunnimba sente za business yazigulamu ki simanyi kyejaja naye ebizibu ati byamaanyi yazirya n'akawala si kyeŋŋambye nzinzikale nze akyogedde gwe ujjezaayo noonekera andi mukuzirya n'akawala biki bwe bakuteekayo kwotola n'olipa kati mu byonna nze mukulu batte bwe mba ndiringa n'abantu ndiringa n'abantu Haji waliwo ekibuuzo wano kulimba oli yabuuzizza nti Haji tusaba atutemere mu 5-year plan mu diaspora ti bwemba wano battenega kangendeko e Bulaaya eyo emyaka egi siddayo nkomawo kuno nyeze kukwakulayo kyenkwakudde nzira okwaba obwe emyaka egyo ngikwata ntya okudda wano nga nange ndiko kennina kati ekisookera ddala waliwo abantu abagenda nga banoonya empapula empapula toziteekako ddogojjo oyinza okubeerayo emyaka 10 aga atozifunanga oli ayingira mu myaka 2 n'azifuna kati ate empapula zititamininga ogenda kuwangaalirayo otya kati sebo nabyo bwoba obimbuuza nabyo elementi ezo ziteekemu oli ayingidde ali mu kinnya tafaananako ng'akwata olupapula lwe n'agenda ali n'asaba omulimu kati tubale kati gino emyaka gino tugijjeko tubale nti oyingidde buli kimu otuuse ku clean ground bakuwadde oga emyaka gyange 5 kanwane gino akalimu kange nkalina temuli byakudduka kwetooloola mbw ate essawa yange badde bwe dakiika 2 ate poliisi ezze oteredde bulungi ground ziri leveled kati ebintu ebiri ebweru neeyisa eyawukana ku yaffe kati mulimu omuntu asituka n'ava wano n'agenda ng'agenze lwakuba yalaba battenti yagenda nga papasiye lwaki agenda batte fe waliwo mu gyekyenda awo weevu yajja ey'okugenda e London bantu ne batandika okugenda e London mulya gundi yagenze bw'atuuka n'aweereza ebifaananyi kati abantu ne bagamba nange njagala kugenda omwana wa gundi yagenze tumulageko mwana wange byetaagisa ki faamu yange embuzi zaffe weziri bw'atandise okunyirira yeekubisizaawo akafaananyi ng'ali muzira laba kumbe filutolo zizze n'embeera y'obudde eri ali ebukomansimbi ate waliwo ne bya trashini batuuka eyo ne bakolanga bijero bino nakuba ki French cutting nga kiri bwe kiti kyonna ne kimasaamasa waliwo awo ebipale ebya MC Hammer ebyali bigwanga muno weebiti gwe embeera n'ekyuka muli n'agamba owaaye kangende ebweru naye nga bagenze bugenzi kuwona bwavu bwakuno kuva kuno si strategy nti nno omuntu alina strategy nti ngenda kukola kino ngenda kukola bwe kiti kati 5-year plan erina kutandikirwa ng'omuntu okyali wano nga tonnaba kugenda nze mukulu batte ebimu ku byankiipinga mu layini bwali bwavu bwe nalozaako wano mulimu abantu ng'obwavu tebwabayingira bulungi yagira bugizaawo ne bimukwatakwatamu awo baka girlfriend ne kamucyankalanya naga kangende ebweru kambiveeko ebyo kanumya mutwe n'agenda bwe yatuuka era yasigala mu sizoni yeeyo n'abeereyo nga bwazikola ku weekend n'agenda n'azikola ki n'akeesasuza n'ateeka ebifaananyi ku status n'akalaga nti gy'ali naye omuntu eyava kuno buli muntu yenna alina okubeera ne papasi va ku kino nawulira gundi yatambula n'agenda kati bwe tutuuka eyo njagala omanye nti society gye tugenzeemu ebaako nenneeyisa yaayo kati bw'obanga wava wano nga tolina mulamwa bulungi kyangu nnyo society eri okkumira
kyangu nnyo society eri okkumira bw'obanga ovudde wano nga tolina nsonga okwoyo okulaba ki Uganda oyo omuntu atalina kigendererwa buli kimusanga kibeera kya budde gwasanga azannya matatu bwamugaja ntuzanye ng'atandikira kuba obudde bubadde tebulina ntawa ejjawo tulye owedda yayidde simanyi lwaki nduddeyo ng'atandika kaakati akantu we kajjira muntu kuva eno nga teyalina kigendererwa mulimu abantu mukulu batta abataalumwako ku nnaku omuntu ataalumwako ku nnaku kizibu nnyo okwetereeza ebisembayo ebyaddala naye omuntu ng'ennaku yo yakuba n'otereera kakati abantu bagenda ne bava wano nze ebbanga lye nabeerereyo omukulu watte nga tolina woŋŋambira nakuŋŋambira nti nze ogenda ne bwaba mugundi nti ngenda mwogereza kati nga nemboozi ki gye nsobola okwogera n'omuzungu si butamanya luzungu naye nga wamanya ennaku yo ni ku byange birala nnyo naaba mugamba nti nsevingeza akasawo ka sementi ng'ate ambuulira byebiki ebyo sente zaffe ogenda zitwala what if you live nga byotandika okuŋŋamba ebyo kati abantu ne babeerawo ate abantu ne babeera nga balina obulamu obutasalangawo either njagala kubeera nga nkola kudda Kampala oba nkola kuwangaalira wano akwata ebimu n'asuula e Uganda ebimu n'asuula nga talina wantu tamanyi wawo gye bikomekerera kati omuntu eyagenda okumalayo obumaze emyaka 5 tosobola kukola nnyo kulongoosa bulamu bweri obulamu bweri tosobola bulongooseza mu myaka 5 ng'otoolako n'oweereza eno kati olina okumakinga deliberate decision nti sente zange nzikola ddala wano ndiwo emyaka emeka bw'obanga oliwo more than 5 butereeza obweri okole nga bw'oliivinga naye ate mu myaka 5 bwegibanga gye gyokka gy'oyagala okumalayo isooke ne weweerumya kuba emyaka 5 kyangu nnyo wano okudduka wano siggulo ly'abalamu nga tuli mu kulonda tatukuzeemu egyo emyaka waagirabye 5 kati sente omuntu z'osobola okusololeza omwo mpitirivu naye bw'obanga oli ku programu eyo never lose connection neeka bw'obanga oli ku programu eziwa ez'okukomawo nti kankole naye nsibira waka emyaka 5 eno connection esigalewo erina okusigalawo eva olina okubeera updated manyi nsi bwetambula bw'oba oyagala okumanya ekintu ekidduka jangu e Uganda Uganda okomawo ogivaamu emyaka 2 nodda nga weetaaga kudda mu nassale abantu abalimu abagezi ababeera mu kibuga omwo nga bakola ssente bagenza okukomawo oluvannyuma lwa myaka 3 nga takyalina waasobolera Kampala anti ekibuga kikyusa ba players ekyo ekibuga okiraba kiyingiza naye kifulumya buli ddakiika kati abaalimu mu 2000 ng'atandika bw'omutuusa kati talina waabisobola abaana ebintu gwatambuzanga gundi genda ondeetere kino kati babyesukumira ku WhatsApp kino okirina ogenda okutuuka woddirayo okuyiga obuyizi embeera bwetambula nga tosobola kyolina okumanya ekonome ya wano terina structures entuufu wabula ekonome ya wano etambulira mu kintu kye bayita okuyiriba okuyiriba kutegeerebwa buli muntu ali mu system consistently kubanga enkola yaffe wano ejjudde obubbi obulyaz'amaanyi ejjudde enjawulo mukulu bate tulina edduuka lyerimu bwenkutwala gyenjagala bwombuuza gyengenda gyensuubula bwenkutwalayo nina okwogera ne supplier mukyama antemereko akange nga gwogenze nti ebintu byano tebikola ki kati wootuukira okukavumbula ako nti ono tabadde munnange 10 ku kinnaakyo ebiseera ebisinga ng'obudde bukoze kaakati ebyo nno olina okubiyiga kaakati omuli kyavaava wano n'agamba nti nno ŋŋenda kukola emyaka egi nzire e Kampala n'ayagala emyaka 5 akomewo nga naye akyalina knowledge enkadde amagezi aleeta gamutwala tekikyakola wano
tekyakola ojja kudda n'obukadde bunkaaga bukadde bwe 10 abaana babuyuze babulye buggwewo omuntu abadde wano ng'alina obukadde 20 akole ssente asigalewo. So olina okubeera nga osoma nnyo system. Nze nakomangawo wano nga neesiba nnyo mu bantu abawansi ku saiti yange nga mbeerako naye mistake gye nalaba abantu abaavanga ebweru bwe baatuukanga wano baatuukiranga gaba kulya byennyanja ab'omwanjenwa nga bagenda wa mwanjenwa eno akasana gye kaatwokera gye tujja amawulire amatuufu bwabeera bateeseko galubindi nnene na butopi oba na bino bya waggulu tebaagala kumanya ensi etambula etya tosobola kubakoleramu. Omuntu wa wano olina okuddayo ku nnomo ng'olina okwogera olulimi oluli nnomo. Olina okudda ku ground. Ate wano e Uganda bw'oba onaddawo ng'ogenda kukolawo ssente tobaako gwe weesiga. Noonya okumanya, noonya obuyambi naye nga buli omu mumanye nti si wuwo. Mukulu batte Uganda ku kya ssente tebakulimba. Tebakulimba wano e Uganda tewaliwo muntu. Bw'ojja ng'ogenda ku transactinga bwe nkuwa looya wange. Looya wange nkubulya yankoledde ebirungi yakoze kino yakoze kire. Bwe mmala okumuwa ssente nti ayagala obukadde 5. Bw'aba ku keesi yange bw'agiripresentingamu emirundi 2 ng'otandika mumufuukira kizibu. Yazirya dda. Akusaba facilitation. Munnange mpayo wa facilitation ng'otandika kuba nga amusumbwa. Wano e Uganda abantu tebarespectinga ssente enkadde. Byayita. Era buli kaseera abaako w'omugambidde abaako kooti gy'abagenda okubeeramu. Bw'ozimuwa olwo aba agenda kubeerawo. Kati olwo gwe oluleese olweri walaba balisita walaba solisita n'akugamba nti njagala pawundi 20,000 n'ozimuwa zonna omulundi gumu n'arunninga keesi y'okumala mwaka ng'abeerawo promptly olowooza kyekiri ne Uganda birala erisomayo ebyayo naye omanyi wano obiganda wazo otya n'ebyoku ground wano olina obikola ki olina okulaba engendo bya applyingamu ekibazizze wano kudda ng'oyogera luzungu ogenda bitegeeza omuntu nga takyabitegeera wano by'oyogera nga ate bakupiikingirawo waliwo omusama yatuuse yazze nga bakutandika anti olw'okuba kiri nti omuntu eyavudde ebweru kyangu nnyo okumulaba nti oyo eyazze enneeyisa embeera kati ky'oba olaba kirungi nnyo omuntu n'okoonayo ebigere ebi bibiri omuntu atambuddeko Mukama Katonda bw'akusaasira n'ogenda n'ofuna 50 mentality n'osigaza 50 mentality ey'omuddugavu ogenda kuba wanjawulo nnyo osobola obbira balancing anti kyenkugambye bwe buzibu obukirimu kubanga abamu kasitaaduka wali entebe ebyeno bisigala era bwe sigala kati ekizibu kye tetwerabira n'amaalo gatukola bubi mukulu batte nze ntambudde obudde bwonna olina kunsanga wendi nga the necessities to speak English lw'omanya nti Haji Bakaluba ayogera oluzungu naye ate bwemba nga wendi communication yawe esobola okuyitamu n'etambula n'engenda tonzija ku luganda lwange era mmala ku reasoninga nnyo omuntu n'agamba naye oyo omusajja endowooza ye si yaffe nnyo era kyova olaba bali bannaffe be nakugambye bankuba awo n'olyoka omanya nti nno bino bibaddewo biti ngezaako nnyo to balance to be 50-50 kati bw'ogenda ebweru bw'otafuna lugezigezi lwa luzungu oba weesiimye naye n'okoppayo okwo ku civility n'okoppayo ku mpisa yaazo n'ojja wano n'oleeta n'obalansinga gwe okimanyi nti n'osanga omuntu nga yasoma ebya bulijjo n'omusanga nga yasoma eddiini n'aba nga abirina byonna oba okubya jackpot nga byonna abigatta yasoma ebya bulijjo n'eddiini oba okubya jackpot naye sanga omuntu nga yasoma ddiini yokka obanga yasoma nnyo biri ng'ekimu kizinga kinne waakyo ekimu kizinga kinnaakyo kati oli yasoma biri byonna ayinza okuba nga alina ebintu ebyekivve byatatya kukola naye nga singa abaddemuuko ku ddiini yalibadde atya okubikola nabwekityo bw'osanga omuntu ali over religious omala kwogera naye kintu kitono n'omulaba engeri gyavaako gyakwainuga kiki kino kati ekintu kyonna kiba kirungi naye ate wekisukkirira
naga nti eddiini yamwonoona ebitabo byamwonoona. Yes, you lose objectivity. Chovola buli bagambe ebitabo byamwonoona. Buli kimu kyonna. Okay, kakati mubadde mugenda kuzimba. All right, okay, just a moment. Yes, kati how many tons of sand? Mbadde njagala mmala okumakinga register wano bulungi to balance the sheets mbenga musobola okubita. You know, I'm making my file. Nagira bwati n'omuka tugenda kuzimba obusenge busatu. Olwo singa obadde ogenda kuzimba kalina twali badde kuki? Onzukizayo twagenda awo omusajja tumubuuza biki naga. So ekitabo kyange nasooka ddamu n'alivising naye nga mugenda kukola interview nasooka alivising kati oyo ogenda omusanga nga ye yayinoone ko mugamba kakati ekyo kikyenyo n'agenda agamba bakola kye tugamba what needs not to be done at all n'akola nonsense oyo gye nakugamba nti ne mu gavumenti bye bibasumbu procurement mala ate gundi nalina okusayiningako gundi nagira kati bw'otuuka mu basajja ngaffe abali hands on sisobola kukolagana n'oyo ate nize sente zange ate maliza omulimu ogukola nti lindako financial year ate linda ezo zonna system ziriwo kutematema kyova olaba n'abaakulembera eddanga tebasoma bakolanga ebintu nga bitambulirawo kuba balina bye babypassinga system nnungi nnyo okuba nga zicross checking abantu be bakola zibatereze naye ate okuziteekamu abantu nga bafu system zifa waliwo ekiba tekyetaagisa waliwo ekiba nga tekyetaagisa nze ndi wano musajja muzimbi nga wanteesawo n'ongamba nti tandika kino ne bw'oteekawo bayingini wali bameka bazimba ebizimbe aba yakamala kimu nga nze naakamala bina kubanga decision making yange nnyangu ebintu mu kuta obuti ssente sikirinaako mutawaana kasi nina the principles zange omuntu yenna ankolera alina okuba nga nfunako omulimu okutambula kati bano banyiga omulimu tegutambula kyagatta njawuza kabira nkola kintu kyakawumbi ate gwe amaanyi go gonna ogateese kukusevinga $5,000 bakimuyigiriza mu ssomero alina okunyiga bwati alina okujja mulindeeko fayiro zisobole okujja bwetu tusobole okubalansinga n'ateeka wali abakozi 10 na saving emitwalo 5 kyokka abakozi batuuzizza wali balunaku babasasula $800 kyakola kituufu n'akikola mu bukyamu mu budde obukyamu kati mulimu ebintu ebimunga omuntu olina musaasirirayo tukwatagana natula n'ambasada w'Ekata tugenda tunyumya ku bya business bitambula bitya agenda nga atandika kugira bwambulira ebyewaabwe bwemubuulira ebyewaffe wano nambuuza tuli mu kuzimba munnyonnyodde okuzimba waliwo ekiseera we yatuuka ebyabwe ng'abyo abigatta mangu neŋŋaha atandise olwo okumbuuza emiwendo gy'ebintu wano ngeri gye bigenda emboozi ne mmanya nti ninawe ngenda okutuukira njokye kubanga omusajja akubuulizaawo ekibuuzo n'akubuuza omusenyu bagutunda ssente mmeka mugambe nti anti sinotraka ya 2 ate kati sinotraka abimanyi oba oyagala mugamba ki anti kakati awo olina box board nga tugimanyi kati mulimu wenatuukira nemmanya nti genda geeno waliwo ngenda okwokyeza nempalula mangu nenkijjayo ng'obudde bukyali sajja akikubuulizaawo n'ogenda n'otuna n'ogenda n'oyokya okitegeera agwe magezi ga mazaali kati abantu bano banneesibye nnyo ku kintu kino kyabeera bwe kiti genda ewantu londawo ebirungi ebiriwo 50-50 mutuukeeyo mutunuulire ideas empya eziriyo mukulu battenze neewuunya nnyo omuntu abadde mu nsi kati nga bano bayisimu obadde Dubai otambula abasajja obalaba batambulira ku zimmabbo bateekamu amataala gali woomu bukala ne bunyumunguka bulungi ennyumba n'enyirira nenkusanga wano nga okubyemu gundi eza bbulu biteire bitategereka ino n'okyuka teekayo kacungwa mba nkubuuza okutambulako kukumenyedde ki era n'abakulembeze wano abagenda ne batambula ogenda ne weebuuza n'ogana naye bano batambula bayigayo ki bwe baba bakomyewo wano tewaliwo bakiimplementinga kwagaye munnayuganda atambula butambuzi ebintu abiraba tabyegombangako takkirizangako nti asobola n'obikola ki n'okubiraba so nga bw'oba ogenze ebweru you can easily pick ideas abantu balina ideas ennungi mu myaka 5 gy'osobola okukwata n'odevelopinga bulungi n'ozaano n'ozikola waliwo omukyala gwe mmanyi ali awo ali Dubai yeyiga buyizi kufumba chai
bamuyita Janat naye nga n'abantu abayigiriza bwe bafumba obucaayi nti bwajja wano buno obucaayi obw'omubwangu buno obw'oku kafe ne bw'aba akatandisa akawoowo kokka kagenda okufumba bamuyita Janat yono asiika amata yasiise nno n'amazzi oyo oyo ate naye yakireese lulwe ate waye asiika amata oli omukyala bamuyita Janat Nakate ali awo naye ayigiriza abaana okufumba caayi omulaba nti nno yeerwanyeeko kakati if you can go n'ofuna idea ennungi bwetyo osobola ogireeta wano n'obaako kyokola naye abantu babadde eyo emyaka gyonna talina kyanoonya nti ndikola kino nga nzize e Kampala ntandike kaakati okidevelopinga okukirowoozaako nkikoleremu ne save atuuka butuusi n'asimbula naaga kati ngenda Kampala oba kankubira agibakaluba ambuuli eki kye ngenda okukola teri muntu asobola nawe kutuulaawo kati nze ndi mu kuzimba makyazi nsobola okubeera nga nsobola okukuwa interpersonal skills naye sisobola kumanya misoso giri mu kujjango ye take kuzituusa wano olina naawe ebintu by'olina okwenoonyeza nga ng'omuntu obiyige osobole n'okwewaako obudde obw'okukuba school fees kubanga eno sisitimu y'e Kampala etambulira mu bubbi balina okubbako okwo wano bw'oba oyagala oba toyagala kati omuntu bw'oba ovudde ebweru eza school fees olina ozikola ki olina okuziteekawo ate omuntu bonna tolina kubeeyabiza kubabuulya ssente mmeka z'olina osooka okome wano ogezeseeko by'ogezesa bamanyi mangu akuba abakyamu bo bamaleera ne badduka nga bakulaba nga zikoze eki zikeyo ogende okuyiga ng'akasente ko kakyakola ki kakyaliwo kati bw'okigezaako ng'obudde bukyali the better naye bizinesi ey'okukola wano mukulu batte nze kanjira mbeera mu real estate bw'obanga pulaani yo ya myaka 5 5-year plan ddi lw'otuuka n'ogamba ndabika nabala bubi nga kiweddeko olina otuuka n'ogamba ndabika natomera nabirowooza siwe kakati nze pulaani yange yali yakudda wano 2011 nali nkibaze nti by then ngenda kuba mpezezaayo emyaka 10 naye kyewunye nakomawo 2020 nayongerako emyaka 9 on top kitegeeza nti nno myaka gyawera 19 omu nali ngenda mu 2 yasuubira emyaka 10 okiwulira nga tekigatta okiwulira bojja wano e Uganda lwakuba abantu monna Uganda ndowooza okiwulira bitambula bulungi okiwulira tebitambula obubi bwe butuyigiriza okiwulya kitambula bubi lwakuba abantu baagaana okusensinga enneeyisa y'abantu mukulu batte bw'ova ebweru n'ojja kuno wiikisi 2 oba n'abavujjirizi n'ababuggirizi abawuzi b'obunyamamami onyiriridde ebweru twabikomangawo wano nga tebalwa kututwala tugende kutukyaliyeko gundi senga gundi yagambe ebimwajja temwamulaba abafumbidde ekimere tugende wa gundi n'ogenda n'obatwalira bipafumu byewaguze mu katale gundi n'agenda n'ajjawo n'abaleete n'omubatwalira essaawa gundi n'ogira ng'ate birungi nnyo kubanga ekyebweru kyo kisigala kyebweru n'obawa ne mucacyanca bw'omala okubibawo bwoti bappa wiiki ey'okusatu olwo nga zonna muziridde zikoze eki nti obeera otya nga bavudde bwe netulya muowino aleka naawe bakaluba tulinyise kilasi bakulaba batya kumbulo zigenda ekivaamu ng'otandika okugira essaawa nneeno temugirabira wano eno Michael Kosebo ozimanya eri ssente gyezigula otandika okugyogerera tandikira mu saa n'oginnyonnyola yakakadde kamu kitundu ate nange nali nginoonya ne bwompa 5 gwe wange ate n'ogamba naye sina kye nakulekera mpayo 5 nze nkulekere kwabaloga kwangu ganja ejjikuwa nga tugenda ku kisaawe ng'osigalamu ng'ekyaliko simu wagireese atra weeri obadde ogyeyagazanga naye agikola ki kati abo bennyininyini betubeeramu yabeerawo ng'akusoma bannayuganda si bannaffe bate we yatuukidde okodde Kampala yabadde agikoze era abo batandikanga tugamba abo ba wiikisi 2 nze naddanga no mukulu batte nga ntya nnyo omuntu awangaalira wano omuleka waalya anywa asasula ebyetaagisa n'ogamba naye bano bakikola batya naye ng'ali awo talina formal employment
Nenga walya walina engeti jabatisa obulamu nalya naye gwe nojja n'otandika n'okwewolayo okeni n'okwata ka credit card n'oddayo n'okasasula week says kitegeeza nti nojja mu system n'otajja appreciating jangu ewantu otegeere wane Uganda mukulu batenze kye nasooka okutegeera nga nkomawo Munnayuganda si munnange si munnange bwe nali nzimba school fees gwe nasasula yammala ogenda ogenze kugula mbaawo bumala bwoti bakukootingira embaawo 8 ng'embaawo badde weetaaga 5 bw'ovaawo okuzireeta bazireeta toliiwo ne batematema bano abakutwala okulya ekyennyanja be baba batemye eno tulina ngeri gy'obifinding out mmaze nagenda mbirwamu nnyo kuziza okwe bagulira ate kwe bagulira gwasigala akyagula okanya kugamba sente nga zigenda sente ndowooza zigenda lwakuba nzimba whatever buli lwojja wano kyewabaze tekibeera kyekyo namala okutuuka wano nga Munnayuganda gw'obadde oweerezaayo ez'akanamba gundi kwatayo kanamba ozaza fize wino badde binkutte ne bw'aba akola mu bondi wootuukira wano ng'oyagala emmotoka ey'okuvuga eba teriiwo toba munne teriiwo osanze naakagitunda oba omumalako emirembe kati osanga waakagitunda naye ng'alinayo mukwano gwe yisima alinawo okaawa akamotoka akabadde kakubi anti kaakati muzipangisa mitwalo mu mitwalo 10 kanjogere naye ajja ono ojja muwaayewoko 7 wetekeremu amafuta ng'agende wayisima ng'amugamba owaayi waliwo wano gwendeeta kali akamotoka akamumpeere naye ndowooza ajja kuwanga 6 muwere ku 5 avugemu kaawo talina bulungi kyaliwa akulumirirwa eri bw'azituusa ng'omuganga entemera yo 2 nkolaako z'omuwadde eri ng'azirinako commission okitegeera bw'azize agamba waayi nabadde mugambye 5 naye munyigiddemu mugambye aleete 7 anteekeremu 2 gyange onyigirako oko wano kaleeta mannya ki wezituuka eri ng'agakale kangende ndeete emmotoka yaffe weebalo nnyambye nnyo naye bwe mutayira bwe mulya bwe munywa kati bwakolamu sente netegeera nti ye system bweto bwekola bwetambula si mu bubi ye survival yaabwe kati bw'otuuka ekigambo kya sente tekiriiko munno bano abajja kuno mwezi weeks 2 ne baddayo baba abalabubi kubanga kizibu ku 10 osangako ng'aba abataggwamu nga bazze naye abalala bonna waliwo eyo ebuziga waggulu ennyumba yagiwayo nagaa ndi kusasula kakati ng'amabanja galina ku kyalo ogayitaki mu kirala ky'oba osembyayo okutegeera abantu bayige nti buli system gy'otabeeramu nzibu nnyo okuoperatingira mu first time naye buli business erina kye bayita insurance business buli society erina insurance business erina insurance njogera in a sense nti olina kosobola okubeerawo nga tofa kyenda either bagula bonds either babeera mu real estate wano mulimu omuntu amanyi business ng'akugamba nze sisobola kukwata miliyoni zange 8 nenziteeka mu real estate nziteekemu nkole kimuzigyeyo obukadde 6 mba kuki tekinkolera ogenda n'osuubula wano sente ezo nsobola okukuleetera miliyoni 4 magoba omwezi kati oyo ali mu business amanyi bwe bagibaatisa kati omuntu atabadde mu system senga ozimba ennyumba oba obongo oli ku bonds nga zo zirina assurance eyo kuba bw'oba ng'olina abapangiza nga bali 10 bakuwa kakadde kamu oba bali 6 bakuwa kakadde kamu ababiri ne bagaana okusasula abana be basasula dani tagenda kumanya nti byakukutte kuba abaana bajja kusoma naawe ojja kubeera mulimu ebintu bye tukola mu nsi nga tokyayanikibwa
kuba ebintu ebituweebula giba mitwalo 5 kaba kakadde buba buntuntu agiba kalubansa byakakadde okakasa akakuwa amala kubuulirako balala nti wayi kye mubadde musuubira omusajja sikyali twabagamba yewanikira bwerere kati nze nga sinnaba kulwana nnyo kutuuka mu mbeera eyingiza bukadde 3-4 buli mwezi nsooka kuteekawo mbeera nti wendi sikyasaba kakadde sikyasaba kakadde seeteeka mu mbeera egenda kunsabisa kakadde ojo oyongera nti kati nyongera akakadde tekansibya akakadde tekakyansibya weebale nnyo kubanze kakati mukulu batte nina ebyange bye nnina mu magezi gange nina amaka gange nzimbye rentoozi zange ne bwe ziba zimpa obukadde 2 oba 3 naye sente ezo naali zikutte ne ziba nga nsobola okukola bizinesi y'emiliyoni 10 buli mwezi nasooka nenduulinga out eventualities nti tewali ankonkona kyekisookerwako ne bwenfa tewali akonkona ajati na baana nti mufulumye era ennaku z'omwezi tebazimanya teri amanyi ennaku zamweteamanyi lunaku leero lwakumeka naye omupangisa buli womubuuliza ddeeti aba agimanyi omeka 28 kuba atambula azimanyi sente z'omusajja abeerawo ne girlfriend nga balina bye banywa nasiriikirira ati kyamugamba darling n'alyoka agira bwati naga cupa eno gye baleese eyogumu ekitundu eyesatu senga natemyetemye ku sente z'omusajja nesevinga kebiri okitegeera buli kaseera ako akantu ako bw'okalwanako n'obulwako omuntu akusolooza akantu ako buli mwezi kirala ekiddako n'obaako ne kana akajja aka bulijjo nga kasobola okukwata ebyetaaga ebisookerwako nti buli lwenziza abaana mu ssomero tekinneetaagisa kkubira ddaani sooka ompeyo akakadde era ne bw'aba alina kyammanja simugana nayirindako biseera bya fiizi fiizi atuyiseemu ng'olwedde nnina kye nnateekako kye neesigama ze nazimba ekira zino zijja kulabirira ewaka zino zijja kuweerera abaana ku akawunti zijja kubeerako era bagenda okuddayo nga zasasuddwa dda kakati awo n'olyoka osondayooko obusente bwo obubeera obwa emergency ng'omusajja oba ng'omusajja n'obutereka nze napulanninganga nnyo miliyoni 5 tisenga mbaamu kubanga ne wano ne bakutwala ne bagamba nti insurance health insurance sikiwa nti esukka obukadde 25 oba 3 nabo bazikujjako naye bakugasinga lukuluma terukujjanja bakusukka bukadde 10 bakomba kukumeka singa 3 kati kitegeeza bw'obanga osobodde okubaayo enzibizi ya bukadde 5 ebyo byonna obirulinga out nakugamba nti ne insurance nayo yabanaku ebintu ebiri systematic by'abantu bali wakati mu middle class Sudiri talowooza ku pension Sudiri talowooza ku life insurance yaki health insurance yaki NSSF yaki nagala muterekera za mukadde yaki bino kakati waliwo nabiwulidde ku radio ntino bayongeza kakati abakadde babasasula emitwalo 2 kati osula ggulu wakolya mu Kampala oli ggulu ojjo kimogo 3 zikusanga ku kyalo gulayakannyo zatonyumeka sukali mulimu ebintu nga system ekulimba nekukwata nekufunya notuuka mu myaka ddala muwetaaga okukola ebintu ebyekitegeevu ne bigaana mukulu batte kasita ensula etegeerekeka nze kyenkugamba is the beauty of real estate that you invest a lot but what you get is stability ofuna insurance nga bw'onaagamba nti owa insurance asasulayo emitwalo 4 naye lw'olikeera n'oyingira mu lyanda ly'omusajja nga lya bukadde 3 tobulina
paperwork bw'oba omutegeera insurance erikola ki eri kuyamba naye nga tekitegeeza nti ejena wali togikola ki tojagala naye ng'olina engeri gy'otegeseewo ate wano system za wano zisiiba zikyuka oli baba oli awo nga bakugamba ate kaakati byeto gavumenti bye yali egambye ebigenda okubeerawo biti tebikyasobose naye ekikyo bw'oba okyeteekeddewo kisigala ekikyo osobola okyebalira kaakati mu byonna kali ak'obujjanjabi kabaawo is a bonus ekirala okwetegekera okkuba eryanda ly'omusajja mugizeemu bwe muti bannaye bakututte wali ku gundi kyammeka nsaliraako naawe leeta obubiri batte obubiri obwo buswaza nkubuulira mu nsi mulimu ebigambo bye batatubuulya naye mu nsi mulimu banno naye temuli banno munna alina kuba ggwe banno be bantu bolaba bakusemberedde mukulu batte okufuna omuntu n'akuyamba ekintu n'atakibuulirako muntu mulala ekyo gy'emikwano gye tuyayanira mu nsi ezikizo kyalimu era bw'omaliza nguga ne batte naye oluzi okimanyi embeera mbadde simanyi bwato kale lwaki tebakola bino lwaki tebakola ng'akuliirako emmere kati mulimu ebitono bye weetemaatemako okusinziira ku levo gy'oyagala okweteekako era kati n'ekizumbu gyennyo n'abantu ku mulembe gwaffe gwe tuliko guno abantu bazze ne bakola amannya nga ne ssente tebazirina gwe waligenze wali noononya ekigatto kye eky'omutwalo ekisaati kye eky'enkumi 5 owooza banandaba batya nga weeteeka ku bunkenke so ng'omuntu babugagga bulijjadde naye okitegedde kasita gwakyogera babayita bugagga bulijja nikasooka kino nkikole ebisigadde bugagga bulijja kati gwe weeteekeko mu mbeera ng'omanyi mu bintu ng'ebyo ddala ebyokusonyiwa temuliimu munno sooko bizinensi zino ezigumya ebintu ebyo emmere obudde bwonna busobola okubeerawo kuba omupangisa bwajja n'akuwa $5,000 mukulu battamu $5,000 agataliiko kizibu gatambula njagala mpulire nti nno bannaye kinsise mpite baganda bange bannange mu nnyambe aga gundi oyo watuyitidde kikalubye tumusondereyo wano $1,010,000 tumusondereyo 8 naye nga naye bakumanyi si gwe abadde ku mikolo ng'obuna tenti ku tenti ogenda osolooza wano ono wamala ozikwate n'ogenda ewabalala omanyi mulimu abantu nga bo ekyo tebakitya nga kyabakolera erinnya eryo kakati ekirungi nze nkubuli ekinsiba mu real estate ekyo nti era obalaba wano abaana bajja real estate tosobola kuteekamu sente nezibeera nga zifaana bwe ziti ezo senga amagoba ogajje wano assurance ebaawo obwavu n'obugagga byonna bireka emikululo ndabye ku basajja abagagga abasembayo wano teri muntu gw'osobola kulaba n'ayisa ekigambo mu kamwa ekizannyira ku real estate kuba bizinensi zifudde zibaddewo zirinnye ne zimala ne zifa bwe zigenze okufa bwe ziti kyonna kye gye bamalidde nga bali ku real estate ne bagamba yali awo nno sente yazifuna bufunyawo bwe zagundi n'agulawo ekitakataka batera nakubigula nga abatabyagala senga w'abaana yajja n'amwesibako ninaano mu mukwano gwange alina ekizibu buli eka agitunda 8 naye naawo neesibyeko n'akigula n'akigula ku lwamwannyina ku lwamwannyina nawayitewo mu myaka 10 bizinensi nga zagwadda kyava agenda okuddayo kyewagula 8 bagenda okubalabalamu eka zalina nga alinawo akawumbi kyava atandika okukoloboza abaali bamuvuddeko nga bagenda okulaba omusajja obudde bwonna avuga akamotoka ali anywa manyi obugagga gye buggweera era abatannaba butegeera bakyalina bye babuukabuuka nze ekyange ekyokubuulidde ku muntu yenna ali ekyeyo it is real estate. It's real estate. Wano ne bw'oba oleese bizinensi yonna kali ka backup nga kakulima kabeerewo nze kyenjagala kumanya nti nno ofunye obukadde 2-3 wano omuntu wa Uganda alugenda musaba sente mmeka era ogenda kuweebuuka lwa $5,000 omuntu ayinza okugamba nti kino kyoba opulaninga sirina kye ngenda kugamba muntu teri pulaani yonna gikola ne pulaani yo kino nga kali kwekali njagala nnyo ka insurance nti kale ne bw'oba oganya nti togenda mu real estate waakiri baako kewakwata n'oteekayo n'ogula bonds
kwanazo waliwo abazeya akakakuwaako akatonotono nga kasobola okubeerawo kulubadde kutambulira mu bulamu obwo emmotoka ensiseeko omuntu wawanaageya wano kikutte wano kibize ate ekitweraliikiriza ekitumalako emirembe bantu kye batulowooleza kakati okufaayo nnyo ku bantu kye bakulowooleza osobola kukyejjamu ng'omaze kwetaasa gwe mwennyini nnyini ate omuntu bw'oba otambuddeko buli lw'okomawo kizibu nnyo abantu okukulabanga munnaabwe it takes a lot ate no haji si kutambula genda bweru ne bwe kubafa abajja e Kampala kudda mu kyalo bakwa isolatinga tokyali munnaabwe tokyabitegeera era bakusanyukira olaba asanyuse tokyalaba kasana kagwa kawungeezi tokyali munnaabwe era oli okusanyukirako enjolya bwali mutuleeteddeyo abekampala ekyalo ng'alina akaama kakukola ki kakugamba womugambira sirina anza kubuza walona ki e Kampala kana atoweweero okitegeera nga bifuukirawo byonna byakigendererwa naye nze njagala nkuteekerewo embeera nga tosobola kungeya mukulu bati nze nina ekizibu kya self reliance ne bwe mba nfunye ekizibu saagala kuyingiriza mu bintu ebyo baganda bange mikwano kisooka toba kikyo resources zange mba naziteekawo dda kale tukinywe ngo nze njagala omuntu ne bwajja nti oba bubadde bunnuma obulwadde awo ajja kundabako oli otya naye saagala nnyo tugire bwe tuti owaayi kyedda kino ekyagizewo ekiti bikyesibyemu wano balina obupapula obwo tukyazebo kiti naye omusawo yabadde anti bw'otuukayo ng'wakamala okumula munnange oli otya obuga tubadde wano byonna bibadde biteredde naye ekyenda kino ndikati abasawo bagamba ki hata ekipapula kino olongo oluguddemu Saara mbadde ngamba kimulaga oyo tugize oli agenda nakigana oli pressure zonna nga zigenda zitandika musomere wali ewasemba ategeddewo nedda taata ez'omusujja wali ewasembayo wansi we babadde bateze mu myufu ate myufu yabadde ganye wano we bagiridde bagambye operation babadde beetaaga obukadde buna lutaatutwala olwo kati womanyira nti nno nduguddemu ate ogira bwoti munnange munno wazze okumulaba ogenda kumuleka ng'ayimiridde atya ogira era tubadde tugizaawo senga embuzi z'egindi babadde bazigize bwe tuti tubadde tujja obubiri ekitundu bujja kulabika akamu ekitundu ako kekakyavuddeko leenya n'obulamu bwo bugenda abyogera akutunuulidde bwo ati nekukwata ate naawe munnange anaakubuliza anaakubagirizaako olinda wakiwambazi ng'era naawe ojja bwoti naye tetuyimiridde bulungi nadde enjiramu bwenti mulina wano essimu 15 ogiwaani ndiajiwaka lumaze kulaba 15 era olugira bwoti ng'ogiramu bwoti mbadde sirinaako gonna naye kanje ngo 5 ogakolaki ogaleka nange bwe ntuula mu gundi mmotoka waayi ono gwe twazze okulaba musajja waffe asigaddeko kikuba mukono era tumuyambye nnyo tubadde wano tukyali oba abantu bambi banaayamba tetumanyi nakumanya naye mulekeddeyo 5 gaja ate ekyenda kyamwesibye n'esente baziraba ate bw'osomaaso wamugamba ekyenda kyesibye naye twamubuulira nga wano nga tawulira abasawo nze bewandise ndaba birala era tajja kuwona kibuuze katono bwamba buli wabanyizanga bamugamba tuleetera omutima gwa ate teguba gugwo baba basonze kati mulimu ebintu ng'olwana olina okwerwanako mukama katonda buli lwakuwa ebyo ebimu osobola obikola ki munnange embeera embi ekuziisa ne b'otamanyi ku kyalo weziri ensanga bwendyetaaga obwetaavu naye mubaamu naawe byeweekolyamuko n'ogamba mumanyire empola olugezi gerwa mumundeke nawummudde ate kakati ate nga anaakusangawo kale naye ne bati bakwagala oligulawo geeti ne bajja okulya emmere baziisa omusajja kumbe bazze kukola ki bazze kulya kale banyabo ne basebo bajukize ddeeti kale banyabo ne basebo bwe tutyo olunaku olwaleero sijja kwerabira bategeeza nti nga 13 tugenda kubeera wano enteekateeka eyo beera ng'ogimanyi tukyasobola okugirambululako sabbiiti ejja naye ng'ekyo gwe beera ng'okimanyi kaakati ebyokwolwo bijje mu bibyo omanye nti kwolwo ngenda
ngenda kukima magezi ngenda kukino ngenda kino kakati semina gyogenda okutegeka olwo lugenda okuggalawo omwaka yes 14 ojja kulumpa nkole ngenda kukola breakthrough in real estate okuba akajji mu real estate waliwo abagala okunjigirako ngenda kukwasaganya egenda kubeera master class ya real estate gye ngenda okuconcentratingako then week eddako oleete ekikyo tusiibule abantu eno ya musanvu eyo eyange nga musanvu kuba kulw'omukaga ne sande ugosinga kwagala ezange nateranga kola sande andi ye musanvu anti ng'olina nnyo olugezigezi lwa wadoge 14 14 luno ova kwogera 14 14 yeeyo 13 kati nze kansigale ndi wa musanvu okuba akajji mu real estate enda kukibeerawo ekyange ngenda so eggalawo omwaka ya 13 toddamu tubuuza babadde babuuza eyo bannange kakati tugize ddi n'omukulu yadde abuuza isima naye kati obudde asimanyi obudde abasama baffe ajja kubeerawo kale naye nga bwe tutyo tujja kwongera emikutu gyaffe y'abantu abajja wano ogimanyi asibya bamanyi okuyoopa eyo ti bino ebyeno biralamu bwoba toli mwetegeefu tuyambe sigalayo mu mirembe tujja kusanga eyo tujja kusanga ku naye olulabirira lwe twalabirira abantu wano nga tuyingira auditorium nga tuggulawo waliwo omuntu eyajja wano atasobola kujja wano eno naawe obeera mu nnyonyi lwekuba abantu tebagitunuulirangako service ebeera wano service wano buli kimu kiba kiriya walla steady progress oba mu nnyonyi naye klasi yange tejja kuba ku mikutu eri eyange gye ngenda okukola eya real estate ate ku mikutu oteekako ki tejja kubaako ku mikutu eyo ejja okugendako ku mikutu naye eri eyange kati aba n'abajjize banaba bajjidde value for time and money yes balina okujja ne bategeera nti ekiriwo nti kino twakifunye n'obugagga byonna bireka omukulu kati abantu bajja wano tusomesa mpungu ng'ogamba jangu wano ono isima bw'atali baawo with the purpose bw'oliba ozzeeyo Dubai ojja bisubwa jangu wano ne papasi kino ekintu bannange tuzze tukyogerako tetwagize byazannyamu wano ojja with the purpose Bakaluba auditorium twogera ensonga bw'obanga ojja kulambulamu olwo olunaku oba ojja kugera ne haji oyiteeyitemu ogende bw'ogambye olyakanye ndabeerabeko wali ku mulyango tulabe ku kifo tunulamu batulabire ate wansi waba waggale wasire kakati awo jangu wano tusome asobole okuba nga tweyongerako personal development obwongo buzimbe ffe ffennyini ng'abantu enneeyisa yaffe ey'obuntu na buli kimu ekitusoomooza kubanga bingi bitusoomooza naye bwe tunagenda nga tukutulako kimu ku kimu mpola tukkiriza tetujja kutuuka nze Sesanga Bate the great extra digest mugoba nsonga obyogedde akume